Twafunye ekizibu mu mawulire anti omwana still owa Grace Khan omwana ono atankanibwa taata w'omutuufu nga ne nnyina omutuufu amanyiddwa nga Grace Khan tannaba kuvaayo kusala mpaka oba bwe tuba tuziyita ku Prince Omar King Fa ne Kididi ani taata w'omwana omutuufu. Ensonga z'ekizadde lwaki zizze mu mawulire ne zifuuka ekirala. Jjukira ng'omwana ono yakazaalibwa wa Grace Khan. Grace Khan yalina embeera awo gye yateekawo ku mwami ono Prince Omar bwe muba mujjukira bulungi era tukkirize oba tugaane Prince Omar kariya ye nettibwa olwa ebigambo by'omukyala Grace Khan. Prince Omar tukkirize oba tugaane yali muluyimbi mulungi naye kariya ye yafa lwa Grace Khan. Ekyo mukikkirize oba mukigaane. Now Kididi ali awo agamba omwana we va ku Kididi. Internet egamba bwe tubanga tukoze nakyo DNA Kididi ne King Fa bafaanagana ku nsonga y'omwana ono naye abaffe ekituufu omwana ono waani. Kati awo wennyini wenjagala nsooke nkweyanjulire nti bampita Viki nsinziira wano ku Mukutu Viki exclusive yo bweri nkola yange nkusooka ne nkusaba mbuwombeefu video soko jimpereka like kijiyambako information okubeera ng'etambula all over the world ate netuuka mukadde kwoyo abeetaaga okubeera ng'agifuna. Kakati naawe atannatweyungako mbutongole era nkusabye subscribinga bw'oba omaze okusubscribinga kwata mukadde kajja mu kigambo ekyo personalize okateeke mu kigambo all wensinziira nga nkugamba nti turn on that notification bell buli kimu ojja kuba okifuna bulungi ku screen yo. Ntambula ne ajja tikalodde omulombi weddwa ku lwamu enna abalina ebizibu eby'enjawulo enamba esembeya 067 mu contacting ek'ensonga ajja kuba zikubalira bulungi nnyo nnyini ddala ezo ezikaluye so nga ate ye skin mama Beauty World akwasaganya nsonga za nsusu gwe n'omukyala yandyagadde okubeera nga weekumira ku mutindo olw'ekitiibwa ky'endabikayo oyagala kusigala munnakyokalayo kweyerusaamu olina nsundo mbalabe binnamakula alumu byonna skin mama Beauty World ajja kuba akikubalira asangibwa na Mirembe Road opposite Link Bus. Kakati munnange nga bwe nkugambye nti ensonga za kizadde recently wano twakamaliriza okujja ensonga za Bruno K n'omukyala Vanessa Mudiro and actually ate zinaba kubeera nga zitererera ddala bulungi olw'okuba nti maama w'omwana ne taata w'omwana be bakyalemedde mu mawulire naye nga tugezaako okukola ekisoboka bagafulumiremu ddala bombi ate nga tebeetemye embale olw'obulungi bw'omwana waabwe. Kakati ate ensonga ya Grace Khan n'omwana we. Grace Khan abantu bangi bavuddeyo nga bamubuulirira ku nsonga ya butya bw'alina okweyisa ng'omuzadde. Ekisookera ddala Grace Khan yateekawo embeera y'okusabiriza olw'omwana. Grace Khan n'ateekawo embeera ey'obuteeteekamu nti ndi single mom kankolerera omwana wange mu buli mbeera ate n'ayagala ku bwa single mom bwe yeeteeke ku level ey'ekitiibwa ky'obwa celebrity oba kulwa industry ne ya show business oba showbiz omwana amubeeze ku class ey'owaggulu of which kyasobola okuaffordinga at a time kyatasobola ku affordinga. Prince Omar ali ku list y'abagambibwa okuba nti ye taata w'omwana. Kididi owaneegendedde naye ali ku list y'abo abagambibwa okuba nti be bannannyini mwana ono. Again omulenzi amanyiddwa nga King Fa yakuyimbira oluyimba alilye kokonyo ai elelelye kokonyo. So okusinziira ku bifaananyi ebigenda maaso ate ani alinnya mataala Jowero ani alinnya mataala okusinziira ku bifaananyi ebigenda maaso ku internet biraga nti singa tugamba nti ekifaananyi Luganda omwana ono nga internet eyinza okumuwa Kididi nga taata w'omwana but interview gye nsembyeyo okulaba eya Kididi ku nsonga z'omwana wa Grace Khan ali 100% mu mbeera ye ey'okusekeeterera nti omwana wuwe and statement gy'akozesezza mu interview emu gy'abaddemu agambye nti ajjukira ennaku ze yabeererako ne Grace Khan nga Abitex yategese show eyo gye bagendanga okuyimba bagambye Sembabule. Still
Prince Omar okuvira ddala nga baby ono yakazaalibwa Grace Khan waliwo omugwawo. I remember sage omujijukira navayo nenjibateerawo bwoba togijjukira bulungi solo okudda mu previous videos zaffe naye nga zaawala nnyo. Just tujja kuteekamu Grace Khan and Prince Omar amujja kuba mubiraba wansi awo. Kati eyo nayo nebanga advantage eri awo mwana wa Prince Omar cause mujjukira bulungi sage ya Prince Omar ne Grace Khan yatwaliramu bambi tukkiriza oba tugane career y'omulenzi oyo Prince Omar. First of all omulenzi yali ali talented nakati akyali naye olwe ebigambo n'embeera Grace Khan yateekawo ku muvubuka oyo yamuleetera bambi okubanga asiizinga fire mu career ye. Tudde ku Kingifa siwulirangayo any conversation ebagatta ne Grace Khan mu mawulire muno and okufaanana still sisobola kukiteeka nti bwe tuba tulabisiza amaaso nti Grace Khan omwana we ne Kingifa wa Kokonyo abaana nti omwana afaanana nnyo Kingifa katugambe ebitundu nga 7 ku 100. Nze tekindabikira kubanga byadde biwera 6 naye ate ekifaananyi kya kididi ku mwana wa Grace Khan bw'okiremeramu ennyo n'ekikumi ku 100 kiyinza okukirya. At the same time ekifaananyi kya omwana wa Grace Khan ne Prince Omar bw'okiremeramu ennyo kiyinza okuwa matches nga za 7.5 ku 6 ku kufaanagana. But ekibuuzo kiri nti Grace Khan amanyi taata w'omwana ono. Abakyala abavuddeyo ne babeera nga boogera ku nsonga zino. Fifi the Queen ayogedde ku nsonga eno. Si ye yekka. Ndabye omukyala Anatalia Ozil naye yavuddeyo n'ayogera ku nsonga naga yayogerako dda n'omukyala ono Grace Khan. Avire ddala mawulire ku nsonga z'omwana akimanye nti kati mukazi single mom bwabanga abasajja abatankana nti ono ye mwana ye taata w'omwana wange hasolinga ng'omukyala abo balivaayo omusajja agamba nti omwana wange kyangu nnyo DNA test zajja mu running test zigende mufune results mukakase nti omwana wagundi atandika okutwala obuvunaanyizibwa bwe nga taata naye amawulire gaveemu and engeri gy'ogapyalingamu si nnungi. I think n'ensonga eyo njikuwadde bulungi mu comment section yawo njagala ombuulire gw'olowooza omwana waani bw'oba ogeraageranyiza ku kifaananyi nga bwe mwageraageranya kuwa Bruno nti omwana 100% ateesa afaanana Biela afaanagana ne taata still Bruno ke 100% until results wezagamba 99.999999.9 kuba neneebuuza lwaki tebakolera ddala lumu 100%. So byebyo wiki exclusive nze ndiwo okubeera nga nkutuusaako ebyo ebigenda maaso mu nsi yo Uganda ate gye bujjaawo njagala bagazirizaamu nga mbawa ebifa mu nsi yonna. So mukama ayongere okubawangaza for God and my country tusinkane mu updates eziddako.